omuntu asinga omusala mu KCC ye Idi ali followed by Lord Mayor. Bano musala gwe gubatta milioni era ng'oyagala obwa Lord Mayor buli muntu abuddukeko bubeere bwa bwerere. Ayali kati omulodi ajja kubanga wabwerere ekiyambi akolera ekereziya oba muzikiti. Volunteer. Muteeka abantu ku station. Muteeka ne ku loosi. Abantu muyinza n'okufumba omuceere nga beewoze nga ate omuntu akyali mulamu. Bano ababika ababise basobola okufumbya abantu omuceere ng'abantu omuceere beewoze mwewole nga ate omuntu akyali mulamu. Era nze njaganya omwami Museveni awangaale bamukulule ne kaliba bwe bati bamwanikeko ne mu luggya. Njagala buli bwe buwungera bamwanikeko mu luggya bamuzzeeyo. Njagala nnyo awangaale. Tumulage ku nguudo, tumulage ku masomero, tumulage ku bwenkanya. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaku kansiraati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG bwe bali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba ndi wano ne baba Isima New Isima Lubega ekibibi gwendi naye tuzze tuwayemuko kapenya akalina wano kitaba kirina ensonga zonna so tuzze tuwayemuko ku mboozi tali bulungi mukosefu mu kifuba muno nga butujja okukubuulira naye nga nti Geoffrey jangu tukole kuba twali tunokola ku lunaku lwa Sunday jo emboozi ne gitukoze leero naye ne tutakola olw'obukosefu bwe wabadde nabo alifa tunakola lwa mukaaga ku lw'omukaaga ne tutakola nga tewewulira bulungi ku Sunday nga tewewulira bulungi ku Monday leero no ngamba manyi jangu tukole ki tukole naye tugenda kwogera ku bulwadde obwo n'ensonga endala nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga naye okusookera ddala nga tetunatandika package yaffe emaze okutuuka gye tuzze tubanjulira ebbanga lyonna nga badde mu transit ng'ejja okuva ewa Feibe mukyala Feibe Sebinene ali e Bungereza era nga package eno gyolaba wano essaawa zino babuyita burapel buno bwenda kutuyambako kubanga nga buleta amaloboozi amalungi ennyo n'okusinga ku lino lye tubadde tubeera nalyo bulijjo ate ng'era bwangu nnyo tekabuteesi wano ne bwe musobola n'okukola nga mutambula nga temufunye kusumbuyizibwa kwonna so yatuweereza package eno buli kimu kyonna okubanga abugula emisolo byonna mukyalo yabikoze konya butukwebaza mukyala Feibe olw'omutima omulungi omutima omugabi omutima ogwa zaabu okubanga otuyambyeko ne tubanga tusobola okufuna obuntu buno butugenda okusabukulula olunaku olwaleero kansoke nfukamire neebaze ku Fei Fei munnange tweyanziza nnyo tweyanzeege lwakuba ndi mulwadde nafunamu ekizibu wikisinga 3 waliwo nafuna ekizibu njakibaga gye bujja ne kati njaga genda mu extra budget x-ray omutima gunnuma nnyo omutima gunnuma nnyo njaga genda mu x-ray gunnuma okukamala obukamazi njaga gendako Namirembe ndabe kiki lwaki omutima gunnuma nnyo mbadde nkyanyoonya kasente kagenda mu x-ray kuba Namirembe bayinza n'okusaba 7 kuba 8 enjaga bankuba ebifaananyi balaba obuzibu bwavudde ku kirwaki omutima gunnuma nnyo naye nga twebaza nnyo mukyala Feibe okuyamba struggle Feibe bambi tusiimye nnyo
kuba yatugulidde obuntu ate bwabutugulira ez'omusolo ne zitubula olidde buno obuntu babukyajinze $47 olidde bubadde bulemedde ku DHL era Feibe ne tulajjanya era Feibe naddeyo n'atuweereza ez'omusolo ne bambi tusiima nnyo Feibe tusiimira ddala okutulwanirira n'okulwanirira struggle kuba tulabirira ffeffekka ne abalala bonna pozi n'okwebaza ku bantu bebusiya ebyafaayo biraga terirale yakasinga kubeera mu bantu nga yebusiya baabaze nti yabaddemu akakadde kamu $20,000 nedda kadde kinene nnyo sebukawezi babadde bayitirivu abantu sebukawezi kadde nga kaba kanene bannabyafaayo babibaze bane twebaza abantu bebusiya abantu babadde bayitirivu bane twebaza abantu bebusiya yes twebaza abantu b'oku booda twebaza abantu b'e Kenya twebaza abantu bebusiya Moroto Tororo bane twebaza abantu bebusiya mwebale kulaga nkyukakyuka era nsaba mwami Bobi Wine bw'oba otuuse mu bukulembeze ebusiya twagalayo baminisita 5 agala kusala busa baminisita agala kubasalako netwalya cabinet beri abantu batono balime kutwala nnyo nsimbi za wa musolo anti America n'abaminisita 14 ekyo nakyulya nga akinnyonnyola n'agamba nti mu gavumenti empya baminisita balina kuba batono cabinet nga y'abantu batono so si bana banatwala ensimbi z'omusolo abangi America n'abaminisita 14 ndowooza naffe tujja kuba na 16 naye twagala omuwendo gw'abaminisita ogusinga obungi guve busiya so kakati ensonga zezo naye nga kyendi mu kukola wano of course eno yemboozi esembyeyo okubanga tukozesa omuzindaalo guno ate era yesoose nga tutuuse mu ngalo zaffe yesoose kate yesembyeyo okuddamu kukozesa omuzindaalo guno gwenkutte mpozi nga ntaanya nnyo naye tulina kuba tudda ku ngeri eya digito so mukyala Feibe yatugulidde so kakati guneeno eno microphone nga bweri ne buno eno nabo bu microphone osumulula abantu babulabe kubanga yabugulidde bantu wadde bwayise muffe naye abugulidde bantu so embeera bweto bweri twebaza nnyo mukyala Fei mukyala Feibe Sebinene mu UK munnange tukusaba ffe tetulina kyakusasula naye Katonda yajja okutusasulira eno mani paasi bwe buno kano ne kano so kakati waliwo obuli muno so kutwaliza wamu bye bino tebiba bingi nnyo naye ate bya mugaso nnyo bya mugaso nnyo bino byonna bibala bya mukyala Feibe Sebinene bibala bya mukyala Feibe Sebinene so toyanza nnyo toyanze mukyala Fei n'abantu abala bonna bakwatizaako abantu naddala mu kubeera nga batambuza obulamu naddala mu struggle naddala mu struggle so kati eno microphone yawamu microphone yino tugireese kabiriiti ino tugireese kakati kati kano bw'oba oyagala kubeera neneemu jasi kati okwata kano n'okateeka kuno then nossaako wano bwekiti so embeera bwetyo bweri kati ne buno eno ne buba nga bugattako teeka wano nange nenteekawo ne tukanyuga kuba gye bujja lwaki twayagadde obuntu buno
temutunenya kalubiriza mukyala ffe gye bujja twaga tugende mu constituency tubuuze abantu nga mutulaba nga nabo mubalaba Walukaga nono we Burundi mwagalani so we Burundi honorable Segona honorable takola ebyo banye muleke nga namwe kugira ki honorable takola waliwo factors ezifuula omuntu honorable era nze bwe naagenda ekyengera ebusiro nja kubuuza sa mafias Walukaga nowe Burundi mwagalani sa mafias Walukaga n'erinnya terifunika ffe twasomanga ku Samuel Baker Samuel Baker ne John Speak be bavumbula River Nile James Grant erinnya lya sa terifunika era buli muntu yali yagadde erinnya lya sa katujja babuuza sa Mathias Walukaga nowe Burundi mwagalani era mujja tulaba mu constituency essawa yonna kale embeera bwetyo bweri kakati ensonga egenda mu maaso wetwogerera essawa zino honorable Kantuntu wetwogerera essawa zino amawulire gazze yegasse ku NRM officially honorable Kantuntu essawa zino wetwogerera yegasse ku NRM okuba nga atambula nayo okuba nga akwasaganya naye emirimu onono Abdul Kantuntu mubaka owa Bugweri MP we Bugweri naye namulabyawo ku mukolo gwe babaddeko awo speaker wa parliament Anita Amongo namwambaza n'enkofiira ye NRM Kantuntu olowooza ate nga mwali mwenna mu FDC olowooza awezezza emyaka emeka egy'obukulu simanyi naye ayinza okuba kuyingira nga nkaaga etagenda kutegeera n'ebambi Kantuntu annumye Kantuntu abadde mukwano gwange ate mu balooyi abagezi Kantuntu ali omu naye Kantuntu yansanga mu FDC era ffe twamwaniriza olidde nga musajja mugezi yayinanga ne woofiisi oluva ku Esokona ku Jinja Road awo nga ku Totali ku Tatali kwennyini owali ekikubo ekyambuka ku Parliament oba bakiyita Parliament Avenue wewabeeranga woofiisi ye naye abadde mugezi naye omuntu omugezi bw'atyo okukola ate no Kantuntu ekimutta bamusuubiza ate ne gavumenti eno ntemu nnyo yamusuubiza omuwa obwagavana bwa Bank of Uganda wala ya Mungu Kantuntu aludde nga tumutya buti mwogera bamusuubiza obwagavana bwa Bank of Uganda bwe bumukunamya ate ne Mwai Museveni mugezi muzibu yagana n'okulonda gavana yabusuubiza Kantuntu ne Nandala Mafaabi obwagavana bwa banka ogambye nti yabusuubiza abantu babiri basatu in fact basatu yabusuubizaako Muwanga Kivumbi lwakuba yamulema manyi Muwanga Kivumbi yasoma nnyo ebyenfuna mumanyirivu mu byenfuna era Muwanga Kivumbi taba kuba na mutima senga kati ye Governor Bank of Uganda ne yagaana bamwesibyeko nnyo nga bagakyuka odde mu gavumenti tukuwa obwagavana kati ekifo ekyo Mwai Museveni yakisigazaawo nga kanyeebwake oba nsangi ani alidde ensangi Sebuto emabega kitekawo nga kanyeebwa okukwatizaako bantu be kanyeebwa olaba Nandala Mafaabi yagudde eddalu kifo ekyo kyekimutta omanyi yasoma byanfuna Nandala Mafaabi ono ali mu FDC president kati Nandala Mafaabi luli yasemba kati omuntu ayasemba yakimye ekimuleesi okusembawa yevuganyako mpozi limune yavuganya naye Nandala Mafaabi era tasobola kukwata wadde kyakuna ajja kukwata kyakutaano ni bwagundi bwagavana bwe bumutta bwe bumukunamya obwagavana Governor Bank of Uganda yes kifo kya bbeeyi kifo kya buvunaanyizibwa tetukivumirira
neki Mwami Museveni akikunamizaako bantu era ne kakati sikiwa tulina gavana wa Bank of Uganda tulina acting naye yakigaana naye olugira ng'akigamba Nandala Mafaabi ogenda kifuna luli baakisuubizanga Muwanga kati Muwanga baamuvaako kati bakisuubiza Kantuntu na Mafaabi kati Kantuntu okukona mabwoti omusajja omugezi omusajja omuyivu ekifo ne kikukunamya bwoti Kantuntu oswazizza nnyo eggwanga Kantuntu oswazizza nnyo FDC Kantuntu oswazizza nnyo eggwanga Kantuntu oswazizza nnyo ebugwere okwegatta ku Mwami Museveni kwenaalemu kati gwafuuka musango si musango n'ekikolobero kubanga eri abantu abamu oli n'olaba oli nti egase ku DP waliwo abegatta ku NUP bayitirivu okuggyako nga totegeera bulungi ne tusobola kwegatta ku Mwami Museveni essaawa zino ku lwaki kati weegatte naye omwebaze eki kati weegatte naye omwebaze akoze enguudo nedda naawe kati weegatte ne Mwami Museveni omwebaze eki oba omuyozeyoze eki Mwami Museveni linga yakajja ali mulungi nga buli muntu amwagala era tetugamba nti Mwami Museveni abadde mubi forever Mwami Museveni yaliko amata Mwami Museveni yaliko mulungi naye kaakati omwegatteko omwebaze eki ye omufunemu ki ye omuwe ekyakulabirako ki eri abantu nze Mwami Museveni ne bwampita nti mwegatteko nyinza n'okudduka mu Uganda ne bankubira essimu tugenda kuwa bwala DC oba bwa minisita nziruka mu ggwanga baba bannafuyizza nnyo baba banvumye nnyo ku myaka ana emyaka egy'ebikolobero emyaka egy'amaziga emyaka egy'obuwangwa emyaka egy'okwonoona emyaka egy'okudiibuuda ate nze nje neegatte ku Mwami Museveni nsibira wa Feibe era ŋŋamba Feibe nkolera ku butuuze Fazaali naanaaza abakadde oba naalonda amagi naanaaza obukadde sigamba nti buli ali ebwolwo anaaza bukadde ate era ne bugubeera ogwo nagwo mulimu abantu bagufunamu ssebo ssente empitirivu naye ati abasinga bafeibe bo bitabo byabatwalayo basoma bitabo byabwe naye nze sirina bitabo bingi ndi wa siniya 6 nja kunaaza abakadde oba naalonda amagi omanyi n'amagi ogalonda ebweru mulimu mw'amaanyi oba nayoza toileeti ate ndi mukugu nazikulirako mu Uganda toyi wazikulirako mu Uganda nakulyako toyi za KCC mu Kampala mwonna nga buli woyita bagamba nti akulira toyi za Kampala zonna wuuyo nze omanyi nayagala nnyo obukulu ne bwe mba nga nze akulira abasiru mu Uganda njagala nnyo obukulu ne bwe mba nga nze nkulira abasiru mu Uganda ekimala naye nakulyako toyi za Kampala Capital ate n'omulimu gwa bbeeyi kubanga department eyo tugiyita sanitation department naye bagamba mutoyi zirimu ssente mbolo nabazikwata tenda oli naba nga asasula nanyini kizimbe emiliyoni empitirivu banzijayo nga saagadde mayembe ge ganzijayo bansindikira buli kyokoola wallahi ya Mungu naye simanyi nti babirogeramu omulimu nagusulawo nga seeyagalidde bakusindikira amayembe ku mulimu gwa toyi bansindikira bankuba amatalo emirundi 5 era mmanyi ettalo bwe liruma ettalo liruma ku nsi terikiruma nga ttalo basooka ne bankuba eryawano ne bandeetera eryawano ne bandeetera ery'omukifuba ery'omukifuba lyali lintwala ne baddamu ne banyongera ery'omukifuba era omukazi ayanzijanjaba amatalo bamuyita Mama Ruth
akyaliyo asangibwa Nabulagala atunda nku Nabulagala awo bwotuuka Nabulagala mu Trading Center buuza Mama Ruth yasikira sikire nakyo omukazi mu Uganda tukyalinayo abakkiriza namutwala emitwalo 5 n'agagaana n'agamba sikwata ku ssente mala kujjanjaba era mu nsi wakyaliyo abantu abakkiriza Mama Ruth namutwala emitwalo 5 cash nalina 1 million nensikako emitwalo 5 omukazi n'agagaana n'agamba mala kujjanjaba sikwata ku ssente gwe genda ojja kumala kuwona kati bwe wawona era nagenda nentwalayo ssente ne 5 yagagaana oba yanzijako emitwalo 2 yaŋŋamba nze baŋŋana okujja ku bantu ssente nzijanjaba bujjanjabi era Mama Ruth nkwebaza nnyo Mama Ruth naawe simanyi Katonda kyali kunsasulira era bane bw'oba n'ettalo omuntu alijjanjaba bamuyita Mama Ruth asangibwa Nabulagala ku kikubo ekigenda mu Kiyaaye mukazi atunda nku atunda nku gwe mulimu gwe naye ali waabwe era yasikira busikizi n'obujjanjabi yabusikira ku jjajjaawe lukazi lutono luwanvu kati toilet nzitegeera nnyo era nga natuuse ebweru nyinza okkuuta ziri n'abazungu ne banneewuunya olidde so n'olwensonga Kantuntu yakoze kusalawo kubi okujoininga wadde ng'ogambye nti bulijjo weenaalemu naye nga tavangayo officially kati yakoze binyo okwegattirako ddala okulaga nti ddala ekintu kyegasseeko anti kintu ki kyeweegattako kintu ki kyeweegattako kuba NRM mu myaka 4 evunze buli kimu evunze mu byenjigiriza evunze mu byobulamu evunze mu byenfuna evunze buli kimu kati NRM ewunya kivundu lwaki ogenda n'ofa n'ekivundu abo Bakantuntu be bali badde ba minisita gye bujja obwa gavana ne Bobi Wine abadde asobola obbukuwa Kantuntu ekirungi omumanyi yansanga mu FDC nga tamanyi byabufuzi nga futa omwana ebyokwogera Kantuntu ekirungi omumanyi ne Kantuntu wanswazizza nnyo ate baganya batugamba nti abo bategeera ku myaka 45 ekyo kireke ssebo ekyo nkirese kale naye Kantuntu w'emyaka 6 n'oba nga tokyategeera emyaka 6 Kantuntu kiwakimi mu NRM kiki oyo omusajja mugezi Kantuntu mugezi ne bw'omutunuli obutunulizi bwoti omuggyako bugezi ne kati mu abantu abagezi nga mmwe lwa temugumiikiriza tugenda munyi kati waliwo abantu abatatuluma kati Mpuuga teyatuluma kuba tabeerangako mugezi Seggona ninga bagamba nti musajja mugezi ne Seggona yennyini gw'oyogerako abantu badde boogera ebbanga lyonna nti basajja bagezi ebyobufuzi babitegeera babibaddemu balina experience Mpuuga yansanga mu byabufuzi nga mwoli nga mwendi kati ebyobufuzi abitegeererawa Mpuuga okuggyako okweyerusa n'okudayinga enviiri kabadde keetaagisaako teyeeyerusa Mpuuga se bwe yeeyerusa towulidde n'oluyimba lwa Walukagga aluwulidde awo ate naamuleetera olulala waliyo olulala lujja era yamugambye akome asigale mu kweyerusa nakudayinga nviiri ye Mpuuga bamuga bw'olaba omusajja otuuka ku extent ey'okudayinga enviiri gye bujja mujja nakwepaadinga mmwe abo ba Mpuuga bajja kwepaadinga noweegomba okweyerusa neweegomba okudayinga enviiri lwa teweegombe kwepaadinga tovula ndoza ne paadi zirinnye nnyo ebbeeyi abasajja bayinza okuba batandisa okwepaadinga kuba paadi tezikyagulikako
zijuzi naguze ez'omwana wange nga bazinsedde okukamala obukamazi. Kale ensonga zezo amadde nekibuzo kijja kukubuuza ku Mulodi Erias Lukwago ne inginiya balimu ezo oli mabega waani kubanga omulodi okusokera ddala kino bino bigenza okujjawo nga omulodi nga looyawo ate omaze n'ebbanga ddene awuyo naye ali mu FDC gye walimu gyali eyo inginiya balimu ezo wa NUP naye kino naye akikwasaganya kati balimu ezo debate egenda mu maaso baga nti kati inginiya ze nga nti ekibuga tekyetaaga looya ekibuga kyetaaga inginiya anakwasaganya emirimu gy'ekitongole kya KCCA anaalaba katono kino kyetaagisa kiri kyetaagisa ekibuga okugenda mu maaso nga bagamba nti omusajja aluddeko nnyo Erias Lukwago tikyekiseera awummule byakozeeko abikoze bimulemye kandi awummule nze ndi ku Mulodi. Oli ku Mulodi? Ndi ku Mulodi. Lwaki ndi ku Mulodi? Omulodi muliko lwa nsonga 3 zezirwa. Ekisooka mukwano gwange ng'omuntu, ekyokubiri mukama wange, ekyokusatu looya wange, era nsikyalina biseera bigenda mu kkooti. Yenna mpawaabira Lord Mayor yajja sikyalina biseera bigenda mu kkooti, naye lwakuba wadde looya wange naye alina ebikyamu. Ekisooka yagenze n'ayokya. Omulodi ononsonyiwa bino ebintu saali bigambidde ku muzindaalo, naye omulodi wayokyezzaamu atya. Omulodi wagenze noweegatta ku mukolo gwa Sewanyana. Sewanyana naye afuuse kizibu. Kibanga father ogenda neyeegatta ku mukolo gwa sitaani. Nkikuddiremu? Kibanga father ogenda neyeegatta ku mukolo gwa sitaani. Sitaani ne bw'ategeka omukono obwenkana wa father tagendayo. Kati omulodi wayokyezza. Tosobola genda ne weegatta ku mukolo gwa Sewanyana. Sewanyana Nuupu yamugoba. Teri muntu yenna ataakyawa Sewanyana. Kuba baabakwata babiri, baabasiba babiri, baalyanga ku mmere emu, ye n'agaana okulwala. Lwaki ye teyalwala? Kyateeka nti naye yali alina okulwala? Yali alina okulwala kuba baalyanga ku mmere egi. Ekitegeeza Sewanyana emmere yagiri Segirinya emmere yagiryanga bwomu, Sewanyana ne bamuleetera endala. Kuba senga baalyanga emmere emu ne Sewanyana yalirwadde. Kati omulodi we yatomeredde, Sewanyana wali badde togenda ku mukolo gwe. Kati omulodi abanga yaguddewo olutalo officially okulwana ne Nuupu. Ate olina ky'ogambye nti omulodi omwagala. Owagira enkyukakyuka owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bonna be basimbyewo. Naye ogamba nti ku Lord Mayor owagira mulodi. Era n'otuwa ensonga zo n'ogamba nti mukwano gwo, looya wo, ate mukamaawo. Kyokka ate ne osokwekanga nga ne Allen Sewanyana nga neera byoli w'omulodi nga naye byali. Kati nga omulodi nga tayinza butabeerawo. Kati waliwo omuntu gweweekweka essaawa zino ku lw'okusinziira ku mbeera nga bweri. Era nga bw'okikola n'ovaayo n'ogamba nti omulodi leero siri ku sayidi yo hamu mutuufu leka bakulaakulanyeewo wantu awo. Bwe kiri watereere. Kati omulodi yali badde agamba Sewanyana nti ofuuse kangabaana, ofuuse baana ba ulidde tumuleeta akulyakulye, muleeta akulyakulye, tusigaze kasimu. Omulodi yatomedde nnyo. Kati alinganga agamba nti yaguddewo olutalo ne Nuupu. Omulodi yatomedde, yabadde tagenda ku mikolo gwa Sewanyana. Yabadde aga Sewanyana oli wange nange ndi wuwo, ne buli omu asigale mu nkambi ye. Nja kuwagirira ku ssimu. N'omulodi yatomedde nnyo. Omulodi yagudde ebigezo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omulodi ne ku mwala yakola nsobi okuvaayo. Ebintu ebimu muyigire ku Mwami Museveni. Mwami Museveni yabadde Luweero ne yeegaana RDC we. N'agamba ono ani yamuwa obwa RDC?
ate kati president ayinza ate okwogera ekigambo ekyo nti ani yamuwa RDC nga ba RDC kale yaba pointinga era abatekukubanga nga akimanyi nti RDC weno abaminako buvunaanyizibwa. Ne Museveni akwegaana ku ssaawa esembayo ate ekyo tekiba kyabuyaye. Tekiba kyabuyaye ekyetaagisa. Waliwo ebintu nga buli ekijja si buli ekijja nti olina okyogerako. Ekyasuula fulufiga ki kyatamanyi nekyamanyi n'akyogerako. Kyekyasuula fulufiga kyamanyi nekyatamanyi n'akyogerako. N'ekimuli waggulu w'okutegeera kwe n'akyogerako. Nze wali ondabyeko ku by'emipiira? Wabula sikuwulyangako. Owagira ttiimu ki? Vipers na ttiimu ya Ngabikirani. Man U, Arsenal, Liverpool tolina kyowagira. Saagana bitunulako. Kubanga Liverpool yakubiddwa Man U yagikubye. Man U yakubye Liverpool. Golo 2-1. Sibimanyi. Nze ndi wa Vipers na ttiimu ya Ngabikirani. Ebisigadde saagala kumanya. Niyo osanga omuntu omulala ebyobulimi yabimanyi, ebyobufuzi yabimanyi, ebyekyalani yabimanyi. Ensi ekunyiwa. Sigwe omanyi buli kimu. Olinamu byoleka. Ensi ekunyiwa, ensi ekwetamwa. Sigwe otegeera buli kimu. Omutwe togufuula nga gwa fulufiga. Fulufiga kyamanyi akyogerako. N'ekyatamanyi akyogerako. N'ekimuyinza obwongo akyogerako. Kati ofuuka ekimpenempene oba ekinjirinjiri oba ekikekenke oba kiweewe. Waliwo ebintu nga bisaana okwepena tekinikale. Ng'olina okubyepena tekinikale n'otobiyingiramu. Kati omuloodi yagwa ebigezo. Yagudde ebigezo okugenda ewa Ssewanyana. Yagwa ebigezo okuyingira mu lutalo lwa Hamu. Yali yefuula tali mu ggwanga yetolwalawo n'okusirikawo. You have to listen. N'ekyayogerako si kituufu kubanga bwe tulaba engeri kati omwala gigukolebwamu tulaba nga balinga bagenda okuzimbawo amaduuka ku mwala waggulu. Katolo guno omudo gwe baatulaga nga abantu bagenda okutula na biki byonna nga tulaba ti plan si eri gye baatulaga. Anti bw'obeera mu nsi y'abasiru naawe ebiseera ebisinga ofuukako abasiru. Bw'obeera mu nsi y'abasiru naawe ebiseera ebisinga ofuukako omusiru. Kati omuloodi yatomeramu mu ekyo. Ate bune kino bw'ovaayo n'olwana ne bali mu ezo n'omulwana nakyo kiba kibi. Bali mu ezo muleka n'obanga atamulabawo. Era nabalabyeko ku mukolo ogumu nga beewanyisiganya ebigambo. Era awo n'omuloodi yatomedde. Oba omuleka tomunyega nako. Tomulumba nako. Omuloodi yavuddewo n'omukolo tegunnaggwa. N'agenda. Awo yakoze kikyamu. Ate buli lw'ovangawo ng'omukolo tegunnaggwa bagamba nti awerekera akubanja. Kati ono asigaddewo aba akuwangudde. Akuba buli kyayagala kyonna. Omukolo bwe gutya ate toguvaako. Olemerako mulemere. Kati n'omuloodi ate awo naye yagudde ebigezo. Awo yabadde tavaawo. Ne kati byonna byeyogedde ate bano abasigaddewo babijenguludde. Awo tovaawo. Obeerawo paka omukolo ne guggwa ne muvaawo lumu. Kyova nti abantu abamu tubaagala tubatendekeko. Kuba n'omuloodi yansanga mu byabufuzi. Ne bali mu ezo yansanga mu byabufuzi. Kati abamu tuweyambise wadde tuli baavu. Naye ate gye mwajja mwe mwatusangayo. Wadde tuli baavu ne tulina experience. Kuba mwatusangayo. So ku kyoba meeya lwaki olowooza nti omuloodi yalisigadde? Kale ng'ojjeko biri mukwano gwo simanyi mukama abo n'ebirala byonna golowooza lwaki olowooza nti yalibadde asigala? Era teri kikuba bali mu ezo nga kuwooza nti ingini yazze. Si inginiya?
kyalayisi nnyo KCC ejjudde bayinginiya KCC badde mata naye nga tabayinginiya bangi era bw'okyogera abantu abali mu KCC bagaye ono naye nga tagwanidde bali mu ezo tagwanidde KCC ejjudde bayinginiya buli department ya KCC ina bayinginiya nga 15 ne bakozeewo ki kati gwoboga nti inginiya ze kiba kya kito kya layisi baje 15 bakozeewo ki KCCA ina bayinginiya nga 15 bayinginiya bafuna omusaalo empya n'ekati bakozeewo ki bayinginiya ba KCCA gwakambwe kati ojja osinga 15 ate ebyayinginiya bizibu bali mwezi ayinza okuba nga alina certificate anti nayinza okuba nga yinginiya kyokka nga tagenda beera na road mayor nga kimwanguyira okuteeka ebintu mu nkola tekisoboka ebintu bya KCCA okubiteeka mu nkola okujjako gavumenti ng'eddiza obuyinza nebuwa road mayor tanya bali mwezi kyagenda kukyusawo kyagenda kukola okujjako nga bamuddiza obuyinza nti kati road mayor asalawo nenka gavumenti eddiza buyinza buwa bali mwezi nti asalewo talina kyagenda kukola kwambala maganduula nakubeerako mugundi talina kyasobola kukola n'ekimu bino ebintu byogera ne muli biraba kati ate bali mwezi ayinza okuba nga alina inginiya nga wa certificate waliwo bayinginiya ba certificate wali aba diploma wa diguri n'ebiddako awo nga si wa certificate nene bwaba wa diguri KCC yesinga bayinginiya kyogamba Kampala matabuta kuba KCC yesinga bayinginiya ekizibu kya KCC kuddiza kukyusa tteeka Lord Mayor n'aba n'obuyinza Lukwago omulaba talina buyinza bugoba mukozi mu KCC okujjako obuyinza bw'alinako bakuwa olukusa n'oleeta abantu mu kitongole n'obasemba talina buyinza bugaba wadde saspeya nnaku 2 eyo bakayanira musaala gwe gubatta kubanga Lord Mayor afuna omusaala gwa milioni 47 ate mukyala we naye n'afuna 47 sebo nali nkozeko mu KCC kyenjoge nakimanyi tebasobola kufaanaganya mukazi we yaaliwa owawaka ogamba idi owawaka nga teyo omusala bamuwa gwaki ogwo gwonna okufumbira Lord Mayor emmere KCC yaganye ekigambo Lord Mayor ne bamuwako ne ba maid babiri nabo KCC basasula ne bashamba boy babiri ebyo byonna bisobola okubeerawo naye nze ndi ku kyamusala guli ogw'omukazi benkanya ne bbaawe omuntu asinga omusala mu KCC ye Idi ali followed by Lord Mayor Idi afuna nga mmeka Idi ayinza okuba nga ali mu 53 omuntu asinga omusala mu KCC ye Idi ali followed by Lord Mayor bano musala gwe gubatta milioni era ng'oyagala obwa Lord Mayor buli muntu abuddukeko bubeere bwa bwereere ayali kati omulodi ajja kuba nga wabwereere ekiyambi akolera ekereziya oba muzikiti volontiya ne abantu ekibatta ku bwa Lord Mayor motoka ng'ewandiikiddwako omulodi wa Kampala namusaala byokka bye bibakayanya nesa gavumenti ejjawo omusaala katwagala kiyambi onyoonya ne gw'oteekayo n'abula nga tomulaba omusaala mungi n'ebigenderako ne twipu nnyingi Lord Mayor agendeko e London alabe kasasira atambula atya Lord Mayor agendeko e Dubai alabe toilet zigenda kuba obuzibu bwa Kampala bisaaniiko toilet sanitation department and drainage system obuzibu bwa Kampala sanitation department and drainage system emyala gitambula gitya tukupe Bungereza yakola ki emyala tiketi za bwereere n'amafuta ge gabatta
tiketi za bwerere tripu ne zifuka tripu nete eranze mpunya nti Kampala asobola yinginiya nenga bali mmere asobola yinginiya kuki kesese judde bayinginiya kesese judde bayinginiya ekibuga Kampala matabuta ekijudde bayinginiya kati senga mulese omuvuzi w'ennyonyi bamuyita batya pilot walige nti Kampala esobola pilot walige kale omuvuzi w'ennyonyi kagendeyo noleta kapiteni mukula nti avuze ku nnyonyi oba anajja n'agiyisako myala kati bw'otugamba nti kesise yagala kipya ku kibaddewo leeta kapiteni avuge ku nnyonyi agiyiseko mwala gwa hamu awo tunamanya nti kipya ne kesise ejjudde bayinginiya kesise weza bayinginiya 150 bakoze eki buli muntu gulaba mu kesise inginiya with a degree buli gulaba mu kesise inginiya mu drainage wali bayinginiya mu roads mu ngudo wali bayinginiya Bulwamba inginiya bajudde mu kesisi be bakoze eki mu sanitation wali bayinginiya toilet efukumula ekya lwaki ezibikira wano waagala ki lwaki mu kikuubo wano mu Kampala wantu wasinga okufubutuka sewage kikuubo nga tebabikolangako kale ensonga ze ne Martin Road ne wakisekka wafubutuka sewage olaba sewage afubutuka ku State House waliwo lwakuba kati bamuziiza wabeerangawo ekyuma wano ku gate woyingira we bakwaziza nga tekigwa okunyooka ne wano ku gundi ku payini obatundira emmotoka sewage nga tagwa ku payini ye ku palamenti kwenyini we bateeseza bisewage tebiriiwo kale tweyanzizza nnyo ensonga zezo nga tunatera okumaliriza waliwo ensonga ya President Museveni waliwo omukutu gw'amawulire Kenya eyo gwaze ne gumubika ano tegwamubise gwategeezezza nti mulwadde muyi ali ku ndiri era abamu ne bavaayo awo of course abalala ne bajja nga bapostinga ku social media okwo nga bapostinga ne bagamba nti oba oli awo ateka okuba yayiseewo kwe kufa so bingi ebyayogeddwawo bwatyo bwe byawuliddwa President n'avaayo Mwami Museveni nga mukambwe nnyo nagamba nti bonna abagezaako kumubika basumbula mu kubuzaabuza abantu babasumbuwa bakwatibwa amangu ddala banonzibe gye bali anagamba nti ekizibu ekiriwo kati essaawa zino kya social media agamba nti obuzibu kati obuluga nti abo aba bagenze bakikola batyo bakwatibwa amangu ddala basibwe kubanga kyebakola kikyamu Mwami Museveni Mwami Museveni namuwagiddeko kimu tuli awo ne CDF naye naavayo nagamba era naye agenda kukola bunambi butaweera okulaba nga bakwatibwa nange nabawagiddeko saagala kubika muntu ate nze omuntu gwenjagala awangaale njagala nnyo Mwami Museveni nze Mwami Museveni buli lukya musabira awangaale ku lwaki njagala tumutwaleko mu nsi tumulage nti abakulembeze bakola bwe bati nze saaga Mwami Museveni afe era njagala Mwami Museveni awangaale njagala tumulage ku nsi nti ensi abakulembeze bakola bwe bati tebakola bye wali okola era nange ndi mabega we saaga ekisooka saaga kubika muntu nga tafudde muteeka abantu ku station muteeka ne ku loosi abantu muyinza n'okufumba omuceere nga bewoze nga ate omuntu akyali mulamu bano ababika ababise basobola okufumbya abantu omuceere nga abantu omuceere bewozemu ewole nga ate omuntu akyali mulamu awo nange nawagidde ku Mwami Museveni kibinnyi era nange nkivumirira saagala babika abantu nga bakyali balamu tubike omuntu nga ddala afudde tubike omuntu ddala nga afudde
mukaba amazike ge mukaba nga makakafu sikumulaga kaaba ate muli amala ne gajja nti bana nga akyali mulamu ate amazike gammwe gawedde mu kiwanga. Ate nze mu bantu benjagala bawangaale njagala nnyo Mwami Museveni awangaale tumulage ku ensi bwe yaliteekeddwa okulaba tumuge olaba ensi bwetambula bweti agende nti banne nasobya tumuge ensi tetambula nga bwalinga ogivuga era nze njagala nnyo Mwami Museveni awangaale bamukulule ne kaliba bwe bati bamwanikeko ne mu lujja njagala buli bwe buwungera bamwanikeko mu lujja bamuzzeeyo njagala nnyo awangaale tumulage ku nguudo tumulage ku masomero tumulage ku bwenkanya tumulage ku malwaliro tumusindikire ebifaananyi nga tubimulaga kikati ye Uganda empya era nsaba Mukama Katonda owangaaze Mwami Museveni atuuke ku myaka nga 3 tegisoboka egyo kale atuuke ku 25 egyo mingi nnyo kale 10 neewamukoowa nnyo ati olw'emyaka egitasoboka okusinza nga bw'oyogera abantu batera kale kinene nnyo kati wanaku zino ekinene nnyo 10 kale 10 nga mu 2 13 awo batera kusukka amuvuge paka 15 amuvuge paka 15 sakolako ekyo okubonaabona obukadde ate ani abonaabona Mwami Museveni akyabonaabona abeera ono ng'abonaabona n'obukadde tasobola kubonaabona ku ssente zaalina waliwo ssente abonaabona tasobola kubonaabona okubeera ng'oyenda ssente naye ng'obonaabona mu ngeri y'obulamu tasobola kubonaabona nsaba nnyo Mwami Museveni awangaale alabe ku masomero aga New Uganda alabe ku byenfuna ebipya alabe ku malwaliro alabe ku byobulamu alabe ku byenjigiriza alabe Uganda bwetambula njagala nnyo awangaale kati abaana bano abagamba okukwatibwa abadde bamubika kituufu okukwatibwa tebabakwata ne babawoninge tebabakwata ne babawoninge babagambe tebakiddamu tebabakwata ne babawoninge tebabakwata tebabakuba ne babawoninge kiba kibi mu butuufu ne bwataba Mwami Museveni nange okumbika kati Gisima Lubega afudde kiba kibi wadde ndi mulwadde njagala ombike nga nfudde ne bwe mba sifudde kiba kibi kati gwokimanyi buli kintu kyonna kyakupangisa tenti zakupangisa amasuwaanyi bakupangisa abakaabi bakupangisa abasimentana bakupangisa ebizindalo byakupangisa buli kimu kyakupangisa kati oyinza okugaa nti Isima afudde abeeka n'obawa ekizibu ab'ekibibi n'obawa ekizibu bagenda okufuna amawulire okuva e Kampala ntono akyali mulamu nga esente zigenze kiba kibi okubika omuntu ne bwataba Mwami Museveni ne bwaba Isima Lubega tomubika era ku social media mbiraba nnyo ne babika omuntu njo nalabyeko nga babise bakazi bwekapo bambi kibi nnyo kimukola kibi nnyo ekyo muli bange ne mukikyuseemu mubika omuntu ng'afudde ekirala ekinzita njagala twogere ku CBS efuuse ekizibu CBS kyova olaba nti leediyo zonna babayisizza CBS yali ekulembera mu leediyo zonna ne CBS efuuse ekizibu ate tusaba Mwami Museveni ogituggirewo kati program eno kekome wano lwaki ogamba bagijjewo CBS yafunye radio ya Ssaabasajja tebagijjewo Ssaabasajja yafuuka y'abantu yafuuka ya Abbe Mukiibi ekyokugijjawo kikyamu anti lwaki nze nsaba bagijjewo ya Ssaabasajja yafuuka ya Abbe Mukiibi yafuuka ya Katikkiro kati omulanga gukubire Ssaabasajja omulanga gukubire Ssaabasajja okukyusa mu byogala bikyuke gwe nga Isima so sigamba nti bagijjewo Ssaabasajja batuyambe batugirewo Abbe Mukiibi batugirewo Kawoya kati Abbe Mukiibi muyo akoze eki walabye kye bakoze ku luno bali mu kuba Bobi Wine baleeta bimawumbe byabwe
ne baleeta kisemuju ne baleeta ekyaka mawube ate bayite ki ewulidde ne baleeta honorable semuju sina honorable baleeta bimawube ebyabwe baleeta bimawube ebyabwe ne baleeta semuju baagala ne badda ku Bobi Wine ekizibu kya Uganda si Bobi Wine gundi si yaleeta bisheberako producer ati ba producer ba Abe Mukibi alabika programs manager aliko timya programs manager so si producer ba producer bagobone gundi Abe Mukibi bagobwe radio kati bagifudde yaabwe ne muleeta abantu nga bo balina kulwana Bobi Wine ffe mutulekere eyo radio mu 7 bwe yagiggalawo ffe twakubanga essimu n'abantu okubanja radio naye Abe Mukibi tewabanja ku radio Kawoya Mwebe tewabanja ku radio Owekitiibwa Katikkiro tewabanja ku radio ne tutamye okuleeta bamawube bammwe baleeta kimawube semuju ne baleeta kimawube kibaagala ne baleeta bimawube byabwe bavumire Bobi Wine ulidde radio kyova nti egudde radio yasenganga mu Uganda yonna okuwuliriza abantu abangi era ezimu kuzisinga tennagwa kati ekwata kya munaana ekwata kya munaana bukedde yagikubadde eggaali ekwata kya munaana ulidde muleke kubuuza nti Abe Mukibi Owekitiibwa Katikkiro gundi Kawoya Mwebe ne producer radio yammwe si mmwe Baganda bayitiridde temwateekamu wadde n'ekikumi ne radio okuleetanga abantu abali against Bobi Wine tubikooye nze ne bwensanga CBS ng'ekutta omuliro sizikiriza mpitawo buyisi nesanga omuliro gukute CBS ngamba gwongere gukwate naffe tujjanga kukunga abantu muleke okugenda mu kitobero kibadibemu kiikemu enkuba anti seba kitobero bakijjawo dda kyavaawo kiryose ne kivaawo enkuuka bane naffe tugenda kukunga abantu nedda inciting violence Abe Mukibi atwaleyo abaana be inciting violence nedda Kawoya Mwebe atwaleyo abaana be naffe tugenda kukunga abantu baffe muve mu nkuuka inciting violence ate violence itya tugenda kukunga abantu muzire enkuuka ate basobola tujja bakunga sebo era enkuuka mutandika ogiranga naffe tukunga abantu temugigendamu Abe Mukibi atwaleyo abaana be Kawoya Mwebe atwaleyo abaana be ulidde Owekitiibwa Katikkiro atwaleyo abaana be Bobi Wine abantu ba Nuupu temujja baagala mu nkuuka nga bwe mumama pulogulaamu bwe mubavuumirira naffe tubalinze ku nkuuka enkuuka mutandika ogiranga mu Novemba tugenda kulanga abantu muzire enkuuka mugirekere Abe Mukibi atwaleyo abaana be Abitex atwaleyo abaana be ulidde Owekitiibwa Katikkiro atwaleyo abaana be Kawoya Mwebe atwaleyo abaana be bali temuddeyo okugenda mu nkuuka nedda tumalize program nze nsaba just oyogere bwogezi byogala bakyuseemu babikyuse abo baguba tebakyakyusa so sigana abantu genda eri mu kivulu zize musango bansobi mmenye musango kunga abantu butagendayo bansobi nze nja kunga kale aba Nuupu nja kunga buli wa Nuupu tetukulaba mu nkuuka nkunga bange ba Nuupu aba bagendeyo era ngenda tugende ku Mawu tugende ku Mawu ne tujja kunga abantu bazire enkuuka tugende ku Mawu Mawu embuzi zaffe gye twakola wano eno wali lino gamba nti Mawu yagenda wa Dr. Senfuka David nti yagendayo ng'agenze kujjanjabwa ate n'ebisale natabisasula nakwata ekkubo neŋŋende wa dokita nenjogeramu naye dokita naŋŋamba nti nno Honorable Mawu teyagendayo ng'agenze mujjanjaba wabula yali agenze kumusiima olw'emirimu gy'azaakola n'okuba nti yamujjanjabira mukwano gwe n'awona era n'agamba nti bamanyiganye tekagendayo omulundi gumu tekagendayo ebiri wabula abadde agendangayo ebbanga lyonna okuva lyatugendayo omulundi ogwasooka ogw'okumusiima kanti naye ekyokumujjanjaba si kituufu naye ekyokugendayo kyewayogera kituufu kuba era abadde agendangayo naye agamba nti ekyokuba nti yamujjanjaba nti abadde mulwadde we nti n'okuba mubanja nti ekyo si kituufu ekituufu kiri Mawu
talwalangako ku sukaali naye wasenfuka azeeyo emirundi egiwere 12 naye nga talwalangako ku sukaali nze naye njagala kuzuukusa mawo kumuvumirira naye yali awetera nnyo ku nuupu nga naye nnyonya kinaamunyiiza naye nga talwalangako ku sukaali era mawo ogende wa senfuka gigwe mazima yali agenzeyo kwebaza omuntu ayali omulwadde wa sukaali ye chairman wa DP embalala bamuyita Imamu Makumbi senfuka gwe yajjanjaba sukaali naawona era oyo wamaanyi nnyo mu mbalala bamuyita Imamu Makumbi wa DP oba ye Ssaabawandiisi oba ye Ssaabakunzi mu DP olidde ali mu kiwayi kya Mawu kati senfuka yajjanjaba sukaali oyo naawona n'abantu abalala bangi ne Mawu talwalangako ku sukaali Mawu nali njagala muvunza buvunza yali awetera nnyo ku nuupu nange nenjagala muwetereko naye nga amazima gali nti Mawu bambi talwalangako ku sukaali kuba bwenafuna buwangi kiŋŋamba wano neŋŋamba kamunoonyeko dokita ambuulire naŋŋamba nti ensonga si bwe ziri era nakinyonnyola nga bw'okinyonnyodde bw'otyo ye Mawu agenze owa dokita Senfuka emirundi giwera ne 12 naye nga tagenzeeyo ng'omulwadde era ne mu bitabo bya Senfuka tabeerangamu ng'omulwadde era talwalangako ku sukaali Mawu era ndowooza talina kimbe kimutawaanya okugyako ekimbe kimutawaanya bya bufuzi nakuba nti abakazi bamuddukako bamunobako naye nga bambi amazima kale toyanziza nnyo toyanzige talwalangako ku sukaali yagendayo kwebaza bwebaza ekyo nkiwako bukakafu naye yali awetera nnyo ku nuupu nange nenyoonya ekinaamunyiiza nawe nononya wemuweteramu naye nga amazima go googerwa Mawu talwalangako era tebamujjanjabangako wa Senfuka era ne mu bitabo bya Senfuka taliyo mu byabalwadde kuba Senfuka aba n'ebitabo oba buli mujjanjabi yenna aba n'ebitabo era ne boogenda mu bitabo bya Senfuka tebamulisiivingangako ng'omulwadde yagende kwebaza bwebaza nali muwetirako buwetezi enkuba netutandise wano mpozi n'ekirala tusaba bannange DHL oba gavumenti egiggale batulumizza nnyo niko okusalawo ng'okola kwa bukambwe nnyo kyovula abantu kati okimanyi Ssebbanga agenda ebweru n'omutikka ebintu n'abireeta abantu bagendagenda mu nkola ng'eyo ne DHL omukyala atusasulira ebintu byaffe bimazeeyo kumpi mwezi mulamba twatuuseewo essaawa 2 mututadde essaawa 6 bwe mwetooloola bwe mudda mu ofiisi bwe mwekonga bwe mukola DHL mbi nnyo era nsigenda kuddeyo kuyitira mu DHL simbi batereze mbutereeza nebeekunyiza nnyo batuuseemukko bukyusa twatuuse wali ssaawa 2 tuvuddewo ssaawa 6 saka tubadde tukimye tuleera bakuze yambuka amadala kirira leeta nkabalaga ensi ddayo komawo kyuka ddayo kakati jangu wano kolawo sayini tukimye kabokisi kano twatuusewo essaawa 2 n'ekitundu tuvuddewo essaawa 6 n'ekitundu naye kati sa twabadde tukimye tuleera era DHL bana abampereza ebintu ebweru temudde obiisa mu DHL ekyuse mu bukyusa mu nkola yayo ey'emirimu so si kugaana era kuzino ng'oli mukambwe nnyo muli siro nnyo mulumya abantu mweyagala okukamala si mwe musoose okuleeta ebintu mujja kufunayo ne bajja bammwe mutulumiza nnyo bo bali silo nnyo beetoolooza dda wano dda wali kyokka nga payments zonna zakoleddwa okitegeera ate tebanyonyola nti nno onokola payments zino nezino kati omala okusasula emisolo gy'ekintu nga kino mumanzi okugisasula ate bw'ojja oba otwalira alisiiti noleka bagamba kati ate onosasula ate emitwalo ebiri n'ekitundu kati nogamba kati nsasulira wa nti atedde ku reception wansi n'ogenda tetulina kyenji sooka omunoonye noga kati ate nze mbasasula ate munoonye ne kyenji bane mutulumiza nnyo twatuusaawo essaawa 2 n'ekitundu bakwetoolooza sayininga wano dawali yingira wano gavumenti ebawere baveewo nedda tebawera bakyuse mu bukyusa enkola yammwe mbi nnyo nze sisiimye bakyuse mu bukyusa sisiimye muwadde n'akamu enkola yammwe mbi nnyo kale omukulu Kabona Mugabi ali ku 07522
993946 esimu eri 0752993946 bwanamu obuzibu bw'ebyensimbi emirimu tagitambula bulungi on'okusomoozebwa wano banafa bali wano n'ebweru w'eggwanga mukubireko Kabona Mugabi ku 0752993946 ensonga zonna azimale. Tumaliriza mpozi akasembayo tuleese Juliet najja Nankumbittu Siteera UEB Kizito bambi munyambire omuwala oyo ye Juliet as independent ndoze yaganye ebyenkayana ne bambi mumunyambire nange nja kujja munyonyezeeko akalulu najja Nankumbittu Kizito Bulok Siteera bana abantu bawo mwena tubaleetedde Juliet mwana mulungi wadde yajja independent nange nja kujja bambi mumunyambire mumumpeera akalulu ne Wakiso tuleese kansala Zaituni Zaituni tuweleze ku bintu gy'ogenda okukiikirira wadde ogenda kukiikirira ku disitulikiti ya Wakiso n'opugwereese Zaituni Nalunkuuma bambi mubayambe nnyo n'abalala bwe batyo tujja bayisamu eggaali kati toyenza nnyo tweyanzeege tubaagaliza akaseera akalungi mweraba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.